eggwanga libalimbira abantu nti Muzeeyi Museveni afuuka kapa nti kati waliwo Facebook waliwo X waliwo VPN nti ne bonootuuka ekiseera kubanga balina olukujjukuju olujjako emikutu nti bajjako Facebook naye tujja akiseesinga kwetuli naye banajjako TikTok tujja kusigala nga tukola ki nga kwetuli kati batave mu bush mentality bili ebyensi mutakola bintu bannansi bibanyiga na kutambulira mazima ne beekwasa mbu abasiyazi kubanga abasiyazi baba bagala President Museveni aveeko taswala lunaku kakati bawadde President Museveni intelligence y'ekisiru tibazungu bagala okumukuba bebavugiridde okwekalakasa naye erabira nti abavubuka tuli 80% mu Uganda tetulina mirimu ate nga tuli bayivu ne bagaana okubaamu obwongo obugamba nti omuvubuka atalina mulimu atalina waasula atalina kyafulana obumukuba amasasi abayekyawa President Museveni yamazeyo amaanyi g'omukito gonna n'aleeta emmamba ng'agenda okulwana Koni n'aleeta emmamba ng'agenda okulumba Russia zenadde manyi muleso gwa byakulwanisa n'aleeta emmamba ne yeetolooza ab'amagye mu kibuga neera sitirwa abaana bagambye ffe tulina okugenda okulwanira eddembe lyaffe alina okulusukwe kokalakasa okusoose kasooka enkulaga nti abaana bano kyebakola bakimanyi babadde bakangamu kulaba kati bategedde obukodyo bwa gavumenti nti yesiga miggo makomera nakulonganyisa ka next time bajja mukola ekintu nga bamukutte offside kubanga abaana bateekateeka okwekalakasa okuba babadde bawanguzi baganamu obukulembeze bonna the mere fact nti gavumenti okuleeta tanka ezikuba Koni ku street abaana baba bawangudde mbuuza nti bawangudde batya sente gavumenti ziyaspendiza olunaku olwo ziyinza okuba zibeezaawo Uganda okumala ennaku 3 buli lw'osuula gavumenti z'abadikiteeta oba bannakyemalira bazigonza bwe batyo osooka gyavuwaza osooka kumanya defense nti beesiga ki mundu nakulira naliko ebbaala we nasomera P7 walinga wakasajja nga batiisa nti kalina amaanyi kalongo kasezi waliwo omuwala bamuyitanga Lamula n'agamba nze loka ngoma envuma akasajja kano Lamula n'akyama waka wakasajja okukavuma ne kajjayo ensuuluulu ne kajjayo ejjambiya n'akambe buli twakuba tubayita akasajja kali kalina amaanyi si katiitiizi kati jo gavumenti yalaze obutiitiizi bwayo yalaze nti solution yo kajja olina mundu na tanka mu nsi eziri civilized tanka zemwalabye ku makubo zivayo zigenda kulwana lutalo ng'ensendala yeyumbye Uganda ebyo byokulwanyisa tebabigulanga kate kutulugunya bannayuganda mu nsi eziri democratic ezo tanka zebagula bazigula kukuuma Uganda na bintu byabwe tosobola kugamba nti abavubuka beekalakasa nga bakutte bipando bakwatanga akwata omubbi abatema omujasa abakubya amasasi oba omutujju n'abaana bano njaga gavumenti emanye nti after 2 weeks we banakikola nga gavumenti ejatuuka ekiseera egondera epondooke nti bagana okumalawo solutioni ekizibu kati obwongo babutadde mu kwesiga tanka na mundu naye bajja kukwata abana abantu offside wabewo ekintu wano nga ne President Museveni takisuubira kuba kati batandise okumanya areas of his weakness black spots batandise bamusoma kati wano waliwo ekituli kakati asala amagezi nga nabo bamusalira amagezi akola kino nga nabo bakola kino kuba kati fiya ya tanka buli lwomanyiza omuntu ekintu tomanyiziza emigo omumanyiziza amakomera omumanyiziza amagye avaayo nga naye ajja ne plan B kati gavumenti yeeyo eganya okumanya nti biki ebireetera abaana bano okumutima okwekalakasa tosobola kujjawo okwekalakasa nga tojje bwavu mu ggwanga olaba bwavu buluma bajja omusajja omukulu kati omuvubuka bali abana 10 bava ku university nga basomye omwana n'omuweerera school fees n'oyambala gomesi n'olya amaluma nga investment gy'olina ate omwana n'akola n'akufuukira ekizibu talina gy'akola education yalinga is the key to success kati education is the key ku kubonaabona bamalaya abeetunda ku kkuba abomulaba bayivu balina zi masters degree ababodaboda bemulaba balina zi masters degree naye ng'ekyabamisa omulimu si kuba nti balina qualification titeri abamanyi gavumenti nsibanga ngigamba ku TV nti mucreating job center si buli region buli mwana amala osoma ku university mu screaming ku district level agenda akole lwaki okwata bajjo n'omutwala ekyenjojo bali omwana waye yasomye okufuka kawo lwaki okwata musinguzi n'omutwala mu revenue ng'oludda nakawo waliwo omuntu amanya ebyomusolo okusinga ne musinguzi otega kyekugamba kati obusungu bwa bannayuganda bazimba buzimbe era bannayuganda babadde bawanguzi
omuntu yenna anyoma okwekalakasa kwa jjo kimbadde ngamba gamba ku programu eno tebannayuganda basalawo okwekalakasa bekalakasa ddala okwekalakasa kulina impact gye kwakoze impact y'amaanyi wano kwalaze wiikiresi ya Museveni takyayina maanyi mwena abatalaba ku President Museveni kanzira waka programu teriko musata tebagiraba abatalaba ku President Museveni yali darling ng'alinga Sebagala ne Bobi Wine Museveni wakati okuteekateeka ku magi kyekisinga omuluma Museveni wakati okwata omuntu mukuba n'amusibira ebyekisulu kyekisinga omuluma Museveni wakati okuba essasi ku kkuba omuntu n'afa kyekisinga omuluma bwe yali ava mu nsiko yajja kuvumirirwa bikolwa bya Amini n'Obote ate kati byakola kati yeyokayokka nti Museveni ekikikolaga nti yagwa bwe yali Museveni okulaba omusirikale akuba omuntu omuggo era tuulu ye yalinga agamba nti abasirikale baddamu empisa nga kyokulwanyisa kyayina ngagana bawa eddembe ly'okugera kati ayogera gwe basiba era Museveni waali yejjusa ekyamulemeraza mu ntebe naawe omukulembeze enanda bwe baseggona ng'oli emupya ofuza emyaka 2 va mu ntebe abantu bagenda kukowa bubi ofuka ekisekererwa nga Museveni wedde bwagaza abantu bamulinangako nga tasobola nakwata kago okuba muntu Museveni wedde nga tasobola kulunda bantu bano nga mbuzi Museveni wedde yali musajja ddali sabako omuntu gwe bali bagadde nga Museveni oyogerako kugamba okuva mu Museveni wa 2004 okudde eri wansi kirana mukaaga Museveni nga yakajja ng'abantu bayimirira ku kkubo mulinda mulaba ni kati Museveni nga bamuganda nga n'abaana bato bagamba bayi Museveni ni kati bagamba bayi nze ntukuze kutuuka wano siraba nga mukulembeze yalina feva nga Museveni naye kati gwoba nga toyiga mwana ba ku TV nti bw'olemera ennyo ku bantu nsiba nkugamba ku TV ne radio nti abantu batuuka ekiseera ne bakoowa Katonda Kabaka Samwiri bamugamba kanamuga tebakooye gwe bakooye nze buli lw'ogaana okukola ebizibu ebiruma abanaku ekizibu kya Uganda kye bayita Bobi Wine bakiyita bwavu Bobi Wine bwe bwavu Bobi Wine lyebbula ly'emirimu nedda nkugamba Museveni yamanya alwana Kyagulanyi kumba aganya okumanya ebyokozi kaneze kamuyambe musomese mpuliriza kansomese sirika abantu bayige Museveni reports zibakuwa abasayi simanyi bayita intelligence emwayi kakulize kibayita Kyagulanyi bwe bwavu obungi obuli mu bannayuganda kibayita Kyagulanyi bwe enguzi abantu bwe gye bali anoto bakwatako ate bannayuganda basituko girwanyisa n'obakuba emiggo kibayita Kyagulanyi kwe kumenya abantu b'omu Lubigi babo bwana bwe busula mpewo nga babo basula bebisse oye Kyagulanyi kibayita Kyagulanyi bwe bakazi abafudde leero eddanu fenye ejjinjawo nga bazaala kibayita Kyagulanyi school fees w'abaana abuze kibayita Kyagulanyi kibayita ne even ne social services nezikulema okuwa abanaku mu malwanga agasula ebungereza abamerera ndali kwe muri ku TV mu ndaba nti era ndali omwana asoma bamusasula n'omusala bayinza okuba mu pound 10 buli mwezi ezo sente bazikuwa paka lwofuna omulimu bw'ofuna omulimu gavumenti erina engeri gye zitolako mpola naye kakati nolaba gavumenti bakuwadde free education basic service bakuwadde sente okwebeezaawo kubanga omuntu atakola ziri bazikuwa olyeko oleme genda kukuba okubba kyokka teri kintu kinnuma nga Uganda nti Uganda nyangu Uganda etaweza kilomita 6 ku boda kana akasire kakulema okufuga gokimanyi nti singa twalina abakulembeze ba mwoyo gwa ggwanga nti Uganda would have been the real part of Africa nti yensi ennyangu y'okufuga nti abantu bamu bategeera nnyo abantu bamu bangu kunyonyola kino ne bakitegeera naye abasajja bano bekyayiza abanaku okutuuka ne ku leve bagamba kati katubifiirwe ffenna kyokka nekisinga okukwasa omuntu nabba billions of money ne bamutunulira butunulizi batate gavumenti ne protectinga ne yiwawo amagye okuprotectinga abali b'enguzi yoyo Museveni gwali owuliddeko kyajjawo gwe yagamba bwewali okulaba gamba nga Museveni azze kulwanyisa buli bwanguzi Museveni azze kulwanyisa ttemu Museveni azze kulwanyisa police brutality police amagye ne gakuba kati nina ekyanyiyiziza bakutte kino ekyana kimaite family tekirwanye bakitadde ku motoka era abamagye amaalo gaabwe bakikuba emiggo kyokka nga ow'amagye agenda ensambya wasula nga naye talina na kyakulya alinda emitwalo 3 omwezi kyokka nga Sami alwanira omuli w'enguzi eyazibba gwe yandibadde bongeza omusala ate okuba mukube kyova nga emirimu emibi Katonda akolomera abantu abo babonebone kuba bw'obanga oli musirikale nzija ku TV bulijjo ne ngamba kongeza omusaala naye bagamba abasirikale baganda baffe mwe ne mukwata abantu n'obukamu ng'ate balwanirira mmwe
abasirikale benyi tebali humani tebalina mukabuntu bw'okwata omuntu ng'asalendaniza awanisa emikono kyekibya kimukubya nange sikiwagira kwegamba ng'ate n'ensonga gyaliko nti bali ababaka ababba ssente z'eggwanga bo babba trillioni bw'ofuna emitwalo nkaaga ng'omusirikale kakati nesitegera bannayuganda nabalaba ku lunaku nga bakwata deputy president Zadriga omukyala nemukwatanga ki nemukwata abakazi ng'abakwata abasajja bo balowooza mbagenda kufugira bannayuganda mu intimidation tebamanyi nti buli kibakola ekyo kyongera kuzimba busungu human right ebintu ebimu ensi yonna byetunuulira buli lwobeera mu ggwanga etalimu human right n'obuyambi babusalako zezo baani z'owulira ku bakulembeze basekinnoomu buli lwokuba omuntu w'emiggo booti ogenda kubeera accounted naye mutima gutusobola kwebaka wakatulo nga lwanirira kituufu kubanga okumanya gavumenti eno tebala bwe bali beekalakasa olwa ssekikubo amongi yakkiriza bali bakisa kya mukama olwa gavumenti bweprovokinga abantu ku ssekikubo babakkiriza ne bayingira ki kyokka okulwanyisa enguzi geno public babaganyi kati which type of government baba mwagala n'agaana nti gavumenti yeyeretera ebizibu nti teri neutral teyetengeredde abajja okwekalakasa ne bayingira parliament nga beekalakasa ssekikubo lwaki ate obakkiriza bona wandi baganyi lumu nga waganyi bano nabali abaana bafuna obusuulu bagamba lwaki abassekikubo bagenda mu parliament ate abana babagaana ddala omuto gw'abasajja bano zisimanyani abalira gavumenti ya Mwami Museveni singa bakwata bali abajja okwekalakasa ne batabakkiriza kuyingira parliament twandigabye gavumenti eri neutral eno gavumenti egwa buli lunaku kati kankubuulire nti eno gavumenti enkubanya nti egwa buli lunaku ndayira amazima ga Katonda mugulugo oli mwana muto bino olijjukira ebigambo byange President Museveni takyalina kipya kyayinza kuyamba bannayuganda Museveni weda sika yasiba abali b'enguzi bonna naye kati asibamu buno obutonotono obunyinkuli n'aleka abanene balugolobi batono obunyinkuli bwasibamu simanyi buwemu n'aleka abanene ye ekinyusi kyalina okukwata akimanyi kinyusi ki yakimanyi ate gwembigamba yabimanyi bwaki ombuuza kubanga bwe muma mulina eggwanga nga temuli nyuto ati olwo musubire okwekalakasa okw'amaanyi ate mulowooza ate ezo tanka emundu intimidation mbw ate bongera kutiisa bantu abategese okwekalakasa bawangudde nnyo basobola bayisaamu mumama naye abaana babalaga nti balumba eyo message no ate yagenze mu bantu abalala kubanga balina pulaani nti buli wiiki bbiri oba buli wiiki 3 basibeyo abaana 100 amakomera gajjule bala balasigala omugenda kubatta busi gamulemye okuvaayo okujja okwengejinga n'abaana n'amanya ebizibu ebiruma abanaku alowooza agenda kubaddamu tanka namakomera kati ne bavuga zaake ng'omubbi member of parliament temukyalira nakatiba ku international community bantu mmwe naye byonna byonna mu abaze balaba gavumenti ezikyuka byonna bibaawo Museveni yasinga Gaddafi maanyi tebakikulimba omusajja gwe bayitanga Gaddafi Museveni yamusinga maanyi kano mwama era kyovula nsaasira bagamba mbw abasiyazi abazungu bwe bateekateeka okwekalakasa intelligence yaabwe ey'ekisiru abazungu nga bagadde kusuula gavumenti etwala nnaku 3 Museveni asinganga ku Mubaraka w'Emisiri Mubaraka yali piloti ate nga musirikale omutemu Mubaraka naddira abaana be n'abateeka mu bifo eby'ebbeeyi Mubaraka naddira abaana be ne beeyagala mu ggwanga nga bulaba Museveni byakola Mubaraka yalina amaanyi ng'alina migi temanyi bwakulwanyisa bwa Museveni buno oba okulwanyisa bwa Museveni butanka bw'alina busobola kuba busiisisi Mubaraka yali super power Egypt mukatonda mugulu Katonda yajjako Mubaraka n'ebyokulwanyisa bye simanyi lwaki abakulembeze ba Afrika tebayigira mu nsobi z'abannaabwe mwagala bintu biggwere anti kakati kwasi otandika kufuga bannansi okulowooza nti ogenda bafugisanga mmundu nze kabyogere ekiba kibe bankole kye baagala newaayo dda kakati Museveni tasingangako omusajja wa Tunisia Kabono Bashir tamusingangako maanyi na byakulwanyisa na ssente mu nsi yonna Gaddafi yalinga awola ne bapulezidenti ba France kakati weesiga ebyokulwanyisa neweesiga intimidation neweesiga emiggo mu Katonda eggwanga libali kuvudde mu mikono olina kwesiga bannansi kasa batabeera ku saidi yo bannansi bamaanyi okusinga tanka naye eggwanga lyatuuka lityawo nga tulina kwekalakasa okutereza ebintu ne kati nja kuvuma olumu oyogera ng'omusiru abantu boogedde emyaka 4 teri kikyuka oyagala bakole ki olumu naawe nyaga weetekemuuko mu reasoning y'ekyanda ekitokugambye baamu amagezi abaana bakisa kya Mukama bekalakasa ku ssekikubo babakkiriza fe tukopa bye bakola bano abaana bakopa bye bakola
bwe baga kubeewo bacha bekalakasa kubyese kikuba kibabakkiriza ate abekalakasa ku nguzi ne babagana baamu njagala n'omwoko esenga lugiki soko nenye parliament yayigiriza bannayuganda okwekalakasa tiyasooka okukkiriza okwekalakasa okutaliiwo kati njagala lumu orizoning nga beyond sagala yogere bwogezi kubanga okwekalakasa bwe bakutandika ne bakkiriza abakazi ne bigala ne bikubira endulu mu parliament bannayuganda bala naye kituufu okwekalakasa ku parliament naffe katokerakasa olw'enguzi bekalakasa lwanguzi because bali bamanyi nti parliament erinani partisan ayagala yagenda natwalayo ebirowoozo bye nga yekalakasa mu ddembe era eno leso negende bannabyabufuzi bonna nti bannayuganda batandise okwebanyiza eddembe lyabwe ng'abantu bannabyabufuzi beerwanyeko jjo mu parliament era bannabyabufuzi mwena mumanye nti bannayuganda kati bazibusa amaaso bajjo nkozi ogwanga okubazibula amaaso nti eggwanga lyabwe si lya bajjo era njagala mbabuulire nti gwawakana muteri kisobola kubawo mu Uganda muteri kisobola kukyuka amazima ga Katonda muguluwulire ebigambo byange Katonda omulamu weda gwe mukubira omulanga Katonda alina pulaani okulaba nga abajja emisiri gye muli Katonda si mulalu nali sisuubirangako Museveni kuleeta byakulwanyisa byalina mu bulamu bwe nabiteeka ku street ng'agenda bikubisa bannansi si ggwanga ddala oba sikoni ekyo kikulage nti amutiitiizi nnyo ne professionalism y'amagye egenda eggwawo anti amagye gabeeranga no amagye gabeeranga g'abantu busonga balinga ba poliisi buno obusonga nga poliisi ebwemalira kakati yamaze okulaga abalabe be bonna bonna nti yeesiga buttanka na mundu n'amagye tebalina ttiimu esobola kujja ku TV nesomesa abantu by'amagezi erina ttiimu bali banguzi tebalina ttiimu esobola kumanya bizibu by'abasoga biki ebibaluma baagala bazaale bafe bwavu beeroge baggwewo tebalina ttiimu ekola ku bizibu bya Western Region buli Museveni amusemberedde mubbi kyokka bannayuganda bamugambye kale batokyasobola kukyusa ggwanga ddako ebbali tuleete abantu abasobola okutereeza eggwanga ate akkiriza kuva mu ntebe otuuka ekiseera n'omanya n'ogamba kino kirinnemye eddagalaasi Museveni ebyaddala eggwanga limulemye ebyaddala si byakusaaga naye bambuuziza ekibuuzo ku mitimbagano nga tugenda tandika sheeno ti bannaddiini baliriddawa bannaddiini si balina okununulira eggwanga muve mu bibuuzo by'ekyana ekito oba bwe bali bannaddiini oba obuwangwa tebaliwo bannayuganda bagenda kwenunulira eggwanga si lya bannaddiini muve mu bintu by'okutwaliriza obulamu eggwanga si lya bakulembeze by'ababuwangwa eggwanga lyaffe abavubuka nze nina emyaka 34 ngenda myaka 4 sirabanga ku mukulembeze mulala kakati zonsuubira nti okwesiga munnaddiini obuwangwa ekikuluma butala ku mukulembeze kati nze njagala kulaba bulabi ku change kubanga mmanyi nti ekizibu kya Uganda ye President Museveni nti mugezi nnyo amanyi ebyobufuzi amanyi system ansumbu w'okujjako embanga nakyo nemulugunya naye amazima ekintu kigenda kujja mu Uganda sikangakanga ndi musajja mukulu nazaala abaana President Museveni agenda kola ku kintu kyatalaba nga kisinga ekyebugerere oba okwekalakasa kulibawo kiro ssaawa 6 oba kiribawo ssaawa 8 President Museveni alina okumanya tali ku bunkenke Mwanga Kivumbi yagambye na Uganda bakambwe kakati abantu banyiiza ebyaddala bamino byemukangakanga omanye gwaga oteeka bajja essuubi ne banteekamu essuubi ne nkulaga emesagi abantu ze bansindikira kakati omuntu n'akaba n'agamba bajjo nga sinnafa kasooke kugamba ekinuma ku mutima bw'oba olina omutwalo n'omuwa naye kakati omuwadde omutwalo ekyanagufuna gwe muwa buludaku kyokka nga ekizibu kya Uganda kutereeza policies abanaku bafune ekyokulya ate bannayuganda sibazi baagala mutwalo gwe Museveni bwe obuwumbi bw'osaasanya lunaku obusatu ffe twagalayo mutwalo okufuna kanaana kale poverty rate y'abannayuganda gimanyi teri $1 nti munnayuganda bw'afuna 3,000 yaba munnayuganda afunye ekyokulya notosobola kuteekateeka nsi na kuteekawo polisi munnayuganda afuneyo omutwalo olunaku kati gogamba nti oli pulezidenti kyokka ne bakuwulira nti muyina ssente mu mayumba muzimbye ebizimbe e London muyina ssente mu mabuutu olina akola ekikomera ky'amasanyalaze nekitwala $5,000,000 ekikomera kyokka ekikomera kisobola okutereza Eastern Region n'agula generator ewaka n'agula generator $8,000,000 bantu mmwe okimanyi nti ffenna bwe tufa tugenda mu ntaana ngati ng'abaana bavayo beekalakasa nga toba kuba mu makomera ng'okimanyi nti abaana bonna basalawo abavubuka kati gavumenti eteddamu magezi nti eyabadde starting point gwogenda kulaba okwekalakasa ogenda okujja eyabadde entandikwa mpola ate gavumenti ng'eno bagigonza okutuuka n'okuleeta tanka n'emizinga international community yona neeraba abandi bamanya bano beesiga tanka mizinga na miggo gavumenti yeddanga omwogezi
yatulaga mutuzi ku TV n'agamba abavubuka ne bategeera naye bano abaliyo bonna bali arrogant tayina bwogezi omwogezi wa gavumenti ate gavumenti eyina ate yasobola okugera abavubuka ne babiwulira oyo asobola okugera n'agamba bajjo nti mukuba essimu mukuba omulanga ne bagukuba tebamanyi na lulimi lwaffe ajja kujja kusomesa twali ekabamba obuganga ne bumpita mu matu simanye esasi ne linkuba okuguliza bingasizaawa mwagenda ekabamba fine amasasi gabakuba magulu ne mufunyemu mwakola ddiru ne mugaggawala muddeko ebbali naffe tufune ku sente kati bo bagande bakola ddiru yabwe mu nsiko neekwatayo balinga ate abalaga nti batuyamba buyambi mabasembeza asifa bebesembeza tuyogera byakyana kito ffe tubasembezangako twali tumanyi tuwona kibabu ky'obote kumbe ate tufuna ekibabu ekisinga obote kuba obote yali mwangu obote yebeeranga ku isikwe nga bamuwanga be bafuga ate nga it's alleged and in my opinion nemutwala mu kooti tebikolwa ebyo byakolebwanga era Museveni yaliwo ebiseera ebyo kubanga yakyogera ne mukataba ku song the mustard seed tibakolanga ebintu ebyakyayisanga gavumenti ezo gobanyoto be yabikolanga ebyo akyayise gavumenti y'obote kubanga yagambye alina siasa ye propaganda ogamba nti Bajjo akolera Museveni oba Bajjo si opposition Bajjo wange Bajjo najjanga ku TV okubuusa amaaso abamu ne bagamba oyo naye akolera Museveni yoyo siasa wani siasa kwe kwaliza Joel Ssenyonyi nti yabbi akawumbe nga takabbangako siasa kwe kugamba nti abazungu abasiyazi bategese okwekalakaasa nga tebakutegekangako ng'okwekalakaasa kwa bannayuganda siasa kwe kulaba nga abantu babba eggwanga balimalawo naye ng'oli pulezidenti otudde olatabula sibooti tosobola kukwatako omuntu omu n'omuteeka kalabba solution y'okumala abali b'enguzi bakwatayo ekyennyanja ekinene bakikuba amasasi ku City Square teyagala kuddamu kulya nguzi kubanga mwabatamanyi bubi ba nguzi sibambo basomesa nti enguzi kisiraani ng'oyagala okulaba nti obwavu gye buli ku nsi ng'oyagala okukyawa obwavu gende Karamoja n'Ejjinja abasoga baavu n'Abaganda baavu n'Abanyankole baavu abanyankole baavu abagere bwavu ate busiŋŋana teri region evuganya Karamoja na Busoga mu bwavu Abakaramoja baavu buli obwavu obuli eKaramoja natuukayo nengamba siridda Karamoja nga nali ngenda kutunda omuntu bwenna bunambo maliro ntambuza ebigere obwavu obuli eBusoga mu kyalo naye nga ate kikulu Busoga yayina zirinda sito zonna ne bazitta balimye ebikajjo babamye layisisi z'ebikajjo erina ebifo by'okulambula enguudo z'omu Busoga bonna nkyafu bagano zikola erina ebifo by'okulambula kyokka nga Abasoga okutuuka okumma mwami Museveni akalulu Busoga wetuukira okumma akalulu kitegeeza wagenda era omuntu yenna wakarabu Kyagulanyi tewangula kalulu kasita owangula Central Region ne Eastern oba omaze population wise ne mu balonzi balina numbers ennyingi kakati okwekalakasa kwa jjo yabadde Justice Park ntandikwa gavumenti erowooza yizo abasirusiru bayizokoza nti bawangudde babadde bakangamu nga bono diploy kadabedda gasebe mukubisa lifuti anzirizaaki kati ekintu ekituufu kigenda kujja kati bo ne batafunamu mutima gugamba olaba abaana balina lo ne balumba bulumbi polisi ne bakwata basindika message kyeyo kati goloza Uganda jjo nakola jjo yabadde ku international scene yabaddeko ensi yonna yagiraddeko eriiso kakati gwomanyi nti okumanya Museveni takyalina baadvisor n'omenya amayumba g'abanaku n'ogamba sijja basasula ng'ate bawulira mubba ssente zaabwe lwaki togamba ku sente genda kukwata bali b'enguzi mbasasemye ssente nsasule be namenya mu lubigi omukulembeza ayagala ensi bwate bwakola naye nga sijja basasula abali mu ntobazi ate nga mwabbi obuwumbi ebeera nsi nze kaba mbyogere banzijulako nga ngenze wa Katonda kuba nze ngenda kufa ffena tugenda kufa Katonda ffena atutwala nze Katonda yamanya nze Katonda wange yamanyi munywanyi we bamuggalidde omusoyisoyi Rain n'okwata Rain mbwakumye tumanyi nti bali mu kuzimba Rain bali mukolera linnya kyekyo ne King Saha n'ogamba sijja kukkiriza King Saha kuyimba kati gavumenti eri mu mpankuwe nti botogiwagira nga balina kubonyabonya olwokuba Saha ayimba ennyimba eza revolution mbuka tumwavuwaze emitwe gyabwe eminafu nti tebamanyira ate be bali mu kuletingana za Bobi Wine bw'okwata dayini yamaze dde okuyita mwerubaga kakati bano be bazimba abantu bennyini zibannange simanyi kyova nataddeyo ebipapula byange ebyokusoma ku intaneti mugende mu birabe nti nasoma namala senior 6 ne senior 4 gigana amagezi gennena kati okutte Rain agenda kwesimba werubaga ongamba otende teyalidde kalulu
saho omuganye okuyimba saho ajana kufukira Bobi Wine ani gonenya onywa batu banyoma nga kyagula nyende nga tubambala makulu bo batu batunyoma kwa bagala tubere momboze nga tubasabiriza bo bagala gambe yigwe kitafe paye kyokulya mfenjala asa tubasabiriza nga bakulaba mubi nga baplaninga kutta obakulumya mwavu naye gano basabiriza bengo okola byo nga Bobi Wine te bakola banga mulabe waabo mutujju kakati bana abantu ogenda kwesanga nti government ya Mwami Museveni ensobi yezeretera tebakyalina ba think tankers basobola kutaasa muntu munako nga tebamazeewo bizibu biruma bannansi aga Katonda ekirituukawo nkiragudde ku bbamba sali wanengamba nti abaana bagala kwewambira eggwanga lino nze teri kyenjogera nga sikimanyi kakati olaba sipaaka gye mwakozeeyo abo bonna be mwasibye bongera busungu bwabalana bokujja kubeegattako mu makomera President Museveni kyemmanyi waali nga mpulira teri kimulumanga musirikale kuba muntu sase naafa ku lulwe kubanga byajja buyava mu nsiku yajja agamba nze nga nzita nti omuntu ku street nga nkuba nti omuntu essasi kati byalimu kyokka nekibimuleetedde okimanyi Museveni oyo abagenda mu 2006 nagamba na Uganda abalekedde eggwanga lyange mulyefugire singa Museveni ye Mandela ni President Museveni wamwagala nnyo emabegeri simwagalangako mwe ku magezi simwagalangako sagala okiddemu simwagalangako kale mwe ku magezi sagala oddemu onsaleko bigambo simwagalangako sinsobola namuwa amagezi kwana omuwa amagezi gaguba takyagawulira za amagezi gesobola omuwa ave mu ggwanga aleka abantu abalala bafuge oba nze bajonze evuga oba gwofuga nitwagala kulaba ku muntu anasitambulira ku ntoli z'abannansi President Museveni atakyawulira kukaba kw'abanaku nagenda namenya ennyumba z'abanaku ababadde ku Nema emyaka 3-4 kitrakta nekizimenya najja ku TV sijja basasula kati yaba president asasula kwata bali banguzi bonna bamala mu ggwanga abakwatayo bukwaso okubalabisa nti mubalabye enkutte kati just abalaga international kuba bamusabako obuyambi abalaga international community entalwanyisa enguzi nekimenyesa amayumba gaba tayagala butonde bwansi wabula Nema yerimu sente ennaku zino environment ensi yonna sente zirimu kulwanyisa butonde bwansi tomanyi sente zafulamu eyo byakola kyokka bamuwadde sente ba international community aganya ogabirako bamenya nkulaga omululu gw'omusajja compensation kyokka nga sente azifuna kubanga environment ebitongole byensi byonna kati sira limitadde ku environment human right nakulwanyisa bitonde diru bwamenya abekasokoso namenya abomu Lubigi namenya ebyo naye bakwata kyaddamu kumenya kuluma bamuwaanadde mwamenye bamuwaanadde mwamenye mugenda kukola ki tombuuza nagana okumbuuza ebyekisiru kale adde mwamenye abanaku babulewo okusula bamuwaana yina nnyini nsi Uganda yagigula yagisangawo era kale amenya abanaku bamuwaana mayi kati anoonya peesa okumenya ab'omu Lubigi abayongera kunyiga peesa ono omusajja agenda kunyiga peesa olunaku lumu oliraba olimbuuli eno program mugikyerekanga newe ndiba siriiwo Muwanga Kivumbi yagambye yagenda kwegasa ku bantu tongambye amulanga Muwanga Kivumbi asooka ateekayo lipooti ya microfinance support center tongamba nga bantu bonna awokyamuka ye kenyini atulidde lipooti ya microfinance support center abasajja ababba ssente z'emyoga ali wana ngamba kyoyo toddamu nga banoonyereza ati abitandika babitandika ddi kulenga n'omwezi ogujja yakyogedde bayisiza gundi mu parliament kakati mumpe sente mumpe bimuli byange nga nkyali mulamu okikakasa bakikoze nali ku biiti nenaliko kirwanira banaye mumpe sente mumpe ku sente bakyogedde kati Muwanga Kivumbi nkugjeeko omusango tonimba gomanyi batandikira mawogola mumpe sente bannayuganda buli omu ateka omutwalo gumugumu ku simu yange it has been my initiative buli gwe babasondeza myoga bakube esimu gamba abantu bakube bampereza omutwalo gumugumu sisabangako bantu sente okakasa wakijeewa buli gwe babasondeza emyoga ngambye bazikuwa batya kutamba simu abantu bampereza omutwalo gumugumu ku simu naye sagala onnimbe era Muwanga mbadde muyisizaamu eggaali kwana badde ku biiti ne mugamba ate lipooti ya microfinance support center baba yagitadde kati Muwanga sikubanja era sina kyenkubanja Muwanga Kivumbi nze njagala ggwanga lya mazima na bwenkanya baba yakikoze nkubidde mu ngalo Muwanga Kivumbi kati webale nkugjeeko omusango ne badde ogenda kungwako nze sina kyeneeguya ku nsi nze nkolerera ggwanga ngenda wa Katonda I'm working for my God temugenda kulumba mu kulembeze kuse kinoomu twagala abakulembeze batwaka namwe abankubira nga munsabirize ssente nti bajje tuyabe munoonya abakulembeze bammwe eno program nja kuddamu ngikole ne ku lediyo endala munoonya abakulembeze bamabere accountable bakuba esimu bagala kumpa ssente leeta akazindalo wano
kuba essimu oteke kuno omutwalo gumu. Alo? Alo? Nakubi tayogera alinga ali mu bbaala. Bw'obanga olina omutwalo gumu guteeke ku ssimu yange muwanga Kivumbi kye yakoze. Ne mbijja wa Ddagalansi. Babyogedde ddi? Parliament yayisiza bagatali kukola okunoonyereza buli gwe bawa sente za parish development model. Naye Katonda nkwebaza baze Katonda wano musabe mu wazifuna otya? Nkwebaza okumpa amaanyi g'abantu. Nkwebaza okumpa eddoboozi erituuka gye mba njagala lituuke. Ne wa Museveni lituuka ave mu ntebe. Bannayuganda mummanja kimu Museveni kuva mu ntebe. Kubanga buli kye njogerako Mukama okikoze. Nze nasooka okugamba ku TV kuno nti Parliament kiwaani. Era ensi yonna erabye nti Parliament kiwaani. Fe abajja ntulwanirira nnema ne bataddamu kumenya balala. Era bonna bakanga tebaliddamu kumenya balala. Fe abakubye microfinance report eyo bagenda giteekayo. Mukama we bali kumpa ddoboozi lwanirira banaku. Nange ekyo ndijjukirwa nsanyuse nnyo kye ndijjukirako mu nsi. Mukube essimu mumpeyo omutwalo gumu. Olwo kampe ku ssente. Sagala nnyingi njagala mutwalo. Mpe omutwalo gwange ngulye nga ndi mulamu. Halo? Ate bakuba bonna bakubukako. Mukube essimu mumpe omutwalo gumu. Wabijjewa? Nze ndi munnamawulire. Mukama Katonda nkwebaza. Si maanyi gange maanyi ga Katonda. Era ekitiibwa nkiddiza Mukama Katonda. Bannange nawulira obusungu. Bw'aba wafuna ssente z'emyoga. Muwanga Kivumbi. Wuliriza. Nkuggyeko omusango binayogera ku biiti. Ne byenze njogera ku social media. Nti watulira lipooti baba batandise okunoonyereza ekyo nali njagala okole. Era oba professor afuna ssente z'emyoga. Bakuba kumpa ssente wano gwe wulira ziganzijja wazirya ssente zaabo. Halo? Bw'okuba yogera toweewuliriza. Halo? N'essimu eriko ekyamu. Essimu yo wagitadde ku bitikito. Era oba bafuna ssente z'emyoga bagenda kunoonyereza ku wazifuna otya? Nze kati ombuuza nga nze ndya ssente z'emyoga kakati nze kyange kyawedde. Kakati mbadde ngamba bannayuganda nti bwe buno obudde okutandika okumanya rights zammwe kuba okwekalakasa mu ddembe tebakigaanangako. Era teritteeka abavubuka libamenya. Kati gavumenti yemanyi. Kati yo gavumenti ebeeraga nti efuuse yabannakyemalira. Okwata ekipande nga sirinye katogo ka muntu sikubye muntu nenkwata ekipande nemulugunya nti we are tired of corruption n'onkuba emiggo gwabaako ekikyamu. Kyokka nga naawe ankuba emiggo omusirikale enjala ekuluma ng'omuli w'enguzi yaali eri mu kalina 5 yeebase ng'omusirikale ositudde ogubundu gukusudde olubege ate okubanza akulwanirira n'olaba ikyu y'abantu. Ate abasirikale nabo tebanenya babeera ku oda za mukama waabwe. Naye bakuwa oda baamu amagezi nti ono omuntu gwenkuba emiggo ng'ayogera ku nguzi lwaki mumukuba ng'enguzi bandibadde balekawo ssente bannyongeza omusaala. Ngumanye ngeri abasirikale obuyumba basulamu. Ekiganya abasirikale okubongeza omusaala ssente bizaagazi. Nyimbiridde abasirikale abo bembeera ku TV enfuna empewo. Nze nsinza okubayimbira babongeza omusaala. Naye ssente zammwe baziryamu enguzi ababbi. Kyokka mu gavumenti ababbi tebawera 2. Abantu abawonyabonye eggwanga tebasukka 10. Abantu abawonyabonya miliyoni 45 ez'abantu tebasukka 10. Nze mu gavumenti mulimu abantu abakola ebirungi nenga Maton tali yanguzi. Walinga omusajja bamuyitanga David Muhoozi yali CDF. Yali tali yanguzi. Walinga omusajja bamuyitanga Damulira baya kolanga mu crime intelligence tali yangu bakyaliyo bajavaayo. Damulira yali tali yanguzi. Nakalema balinga tebali yanguzi. Nakalema akolera anti corruption unit. Tabyavaayo. Nakalema bali tebali yanguza abantu abo. Kakati mu gavumenti n'abalungi gavumenti ebafuula abafu. Okitegedde kye nkugamba tebakolera mu system kifu. Ye mulala Jene Katumba Wamala yali tali yanguzi. Ompulira kye nkugamba. Muntu ki omulala yalinga tali yanguzi mu gavumenti ya Museveni. Abalala baafa n'abasigadde. Naye kati nawe bajja mu nnyanja envundu bafuuka bavundu kyova laba tebwe tunaawamba obuyinza tujja kujjamu abantu abalungi mu gavumenti ya Museveni. Tetusobola kutwala ggwanga ffeka nga abalungi tebaliimu. Abo bannakalema yagendanga n'agabula abamawulire buuza kafuku nga bagendawe n'agala tubuulire mpa wiso bulowa niye agobya abantu ku ttaka. Olwo abantu beyaza ku ttaka eyo ekyenjojo n'ensanyuka. Ani mulala ki yakola ebirungi? Togera manyinze muizo ganjogeza buchayi ku gavumenti njogera mazima. Inamu bo sportinga. Mwene banga tabali yanguzi baye Badamulira Bakatumba Wamala. Nakalema ani omulala Bamuhoozi yali CDF omusajja yali ayagala eggwanga lye. Niwe yakubanga ensobi ngajja ku TV ne yeetonda bamawulire mutusonyiwe. Ne bano bakola ijja bali okubali arrogant. They are very arrogant. Omugezi w'amagye. Tebasobola kumanya mpisa mbizi bakoze. So ne batamanya nti ekifo ky'olimu enkya bajja kugoba teekawo omulala. Kiringa abasirikale bakuba abantu migo bajja kugobawo enkya bateekawo omulala. Bani abalala batali yanguzi. Ani goterawo omukono.
zola government ya Museveni nyinno yagendera mukono simola neke nyina ba akubuze kakati bana Uganda tatogeza buchayinga togera ebintu bino tulina obusungu bungi naye omuntu wakola ekitufu nga Bantono yakoze eki ekitufu ate bana Uganda ebibiina by'obufuzi tubijje mu trust twegatte nga abantu tubiveeko ebibiina by'obufuzi bino muzendi wa DP ndi wa NUP ndi wa FDC ndi wa NRM soka tubiteke ku nkondo tutuse omukolo gwaffe maaso buli lwe twegatta nga tulina kibiina kya bifuzi kitufuga nga twagala nguudo lulungi twaga dagala gende mulaga abenyale mu ensigo zavunda ensigo bekuluma bana mugende mulambuleko emulago obalambula ku dwali likyo kuupi olaba abantu babonabona malwaliro sawa zino lwafunya accident ku boda boda ng'omusawo tali wagenda bakolako nga ina kusula nga afuluto bwata kutuka mukama namuyamba nakeesa nga bajja mukolako enkeera ate wana batayinaamu ssente nga tayinaamu ssente nga tewali agenda mukwatako kakati bino ebibiina by'obufuzi musoke mubiteeke ku bbali muteeke ebibiina by'obufuzi byetaka ebintu bibiri byenjagala biveewo mu Uganda njagala bajjewo okulonda kwa kisiru bajjewo n'ebibiina by'obufuzi tubeere omuntu ne parliament bagijjewo tubeere omuntu omu njagala ebintu bisatu biveewo nti ebibiina by'obufuzi biveewo byonna parliament eveewo n'okulonda kuveewo bannayuganda twegatta tufuuke omuntu ogwo ng'ekizibu ekiruma owenRM kyekiruma owa NUP kubanga Museveni alekawo ebibiina by'obufuzi kukola kye bayita divide and rule nti owaledi bwasanga owayere emulago ng'afa amugaye kasitamu abali mu buyinza noyinaga kankubonyebonye kasitamu abatuvuganya katali kintu kya busiru nga bibiina byaki byabufuzi nti byo bikuumira abawagizi byawo mu ntalo naye nga temanyi nti kye bayita social services mu ddwaliro buli wa kibiina azeetaaga njagala muddemu okwagala eggwanga lyammwe ng'abavubuka kye baakoze nga tewali abakulembedde wabula nga mwekulembedde nga bannansi kwaffe babajjo tumenya emitima bwewesiga bajjo osobola okukerekya nenkumenya omutima kuba tomanyi bigenderwa byange mu sitwago tomanyi kikyembala mu sitwago kati kyo kyebakoze tebekoledde bannayuganda kinerawo kikulupakkusooba owalabye bannayuganda bekoledde ekintu kyabwe ate obuuza munnayuganda bave ku bantu bannabyabufuzi bagambe kakati twagala ddagala tubanja luguudo lw'enakawuka nga mwena muli omuntu ogu omujja okuwangula budget nga 8 mabega tuva mu budget bajeti yaki oluguudo nakawuka nekugamba nze ngamba abantu kwegatta bave ku byamawanga bave ku byeddiini bave gabinago by'obufuzi kuba gabinago by'obufuzi gatumalira budde gakuumira Museveni mu ntebe Museveni akimanyi bulungi nti lwategeka okulonda yebyo abakama so mukola ekintu kyawamu nga temwesosodde nemugaga tutadde Uganda ku mutima twagala ddembe lyaffe kuva mu nnaku etuluma aga Katonda Museveni tasula that's why ye Museveni ye muntu asinga okwagala ebibiina by'obufuzi bibeewo nti wa FDC tajja kulagaana wa NUP na wa NRM buli omu abasikaza wuwe so singa gavaawo agabiina netugamba nti ennaku eruma bajjo ennaku ekuluma gwali ku TV mukanda singa twawona embeera embi singa agabiina gavaawo n'ogenda ekiruddu ne basanga bamye wa DP Panado nga oli wa NRM ng'okuba musawo eŋŋoomi lwaki omye oli Panado singa Uganda yagenda naye kati bano abasajja batufugidde mu butamanya kati mbaggula maaso profesa wabanga asomesa gwe asumagira wulira bano abasajja babafugidde mu butamanya kubanga President Museveni kino kyenkola takyagala mbazibula maaso muzibuke amaaso Uganda yammwe Uganda si ya NRM si ya NUP si ya DP Uganda yo gwandaba enjala ekuluma ng'oli wa NRM nga gosinga okuwagira Museveni kubanga zikyemanyi abasinga okuwagira President Museveni bambala t-shirt ebiddugala ate abanaku ennyo basinga okuwagira gavumenti abatalina kibagifunye mbe basinga ogiwagira abagifunye mbe tebasobola nagiwagira kuba bamanyi ebibi byayo kakati owenyale munaye nyiigo ogamba nange njagala ddagala mu ddwaliro gwejakugamba nti nze ndi wenyale mutalina mugaso wenyale omuntu omwagifuna mu President Museveni gamba nange njagala ddembe lyange bwesanga bajjo nga wanopu kamwegatteko ku kozi gy'abaaliko ow'amagi manya nti bano balwanirira nze nfuna omusaala omulamuzi agenda osalira abaana b'omusango nti bano abalwanyisa abali b'enguzi nze ng'omulamuzi asaze omusango guno nandibadde nfuna miliyoni 10 naye olw'obuli bw'enguzi nfuna miliyoni 2 omwana sijja musalira kibonerezo kizibu ng'omusirikale akwata okuba omwana omuggo ogambe singa wali ababba ssente z'eggwanga abana oba batano singa ezisente bazirekawo osanga bandi nyongedde omusaala nenzimba ku nyumba omwana wange nasoma mu budde
nempeera bekika kyange sijja kuba muntu ono muggo ebakita patriotism neoba mu office efaanana etyo olina okulaba ekituufu okubeera w'amagye ng'olijje tekikufuula musiru ate kikufuula munakenya osigala oli munnauganda obutuufu olina okubiraba nogamba naye bannange bano beekalakasa tukuba bakimoggo ng'amongi yakalagira abantu bajje beekalakaase lwaki tuganda bannayuganda baagala okujja okwekalakaasa tolanga ne ku international community kyabakubye nnyo tolanga gavumenti eno yaswadde nnyo kakati njagala tuggula obwongo profesa abanga akuggula obwongo owuliranga bino profesa si yandibadde abyogera kakati muzuukuke bannayuganda muve mu gabiina by'ebyobufuzi muve mu mukozesola mu madiini muve mu mawanga omukolomojjo asuze enjala esinga kalamojja nga yenkanankana n'omunyankolo ow'embalala nga services eziri mu western uganda zeziri kalamojja nawe lumwa nga omusoga bamugana okubamu malayisinsi z'ebikajjo n'omugade gubamya akataleka emwanyi nga mwena mulina ekizibu kimu siba nti bagamba tukule tugule obwongo bannabyabufuzi babayiwa parliament yabayiwa era nze omwalese advocate parliament eveewo bweba bagiremezaawo etema ababaka Kampala inagamba ina ababaka 12 Kampala yandibadde n'omubaka omu Kampala district omubaka omu amala bameya baki Kampala yandibadde ne meya omu giri emisala negidda mu banaku district yandibadde nga talina RDC n'abagiso tebalina mugaso simanyi diso district yandibadde ne kaawo ne chairman ne C5 abantu babiri ku district bakola ki bamala ne tusevinga sente z'eggwanga ne zidda mu banaku nabo ne beeyagala